nga trips ziri essential omwana okusoma naye kati amasomero mu kujanjawaza bavudde ku mulama gwa trip. Lwamma si musanyufu nammwe batticha twafiiriddwa abaana accident yakuna so far bukyanga tutandika trips za taamu eno. Ansaba Ministry ya Education and Sports for now basooke bayimirizeemu trips z'abaana basooke beetegereze naddala amasomero agatalina bus na van nti basi ki gy'oleeta kusomera abaana mwe bagendera eri mu mbeera ki ya bunkenke si ya bunkenke mugizaayo ssaawa mmeka agenda ogivuga afaanana atya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abaana abazadde abafiiriddwa naye kyogambye kituufu nti ajali ebeera ajali. Mu Luswayiri tugamba ukibebwa bebeka. Obubeka ukibebwa ekubeba bebeka. Kati ekya school trip ekyo first of all muzifuniramuwa nga tetunafuna tuzifunira abanezi mufuna nnyo muli emmere y'abaana yabwereere wakusendeza tusasula kubaako emmere eyo mugirya ogenda kuba leero naye kansoke manyi n'agatwala abaana nga mmere bagitadde mu buveera ne balyoka baginuuna nga abanuuna ice cream. Sadly that is true. Kati Zubeda ekintu kya trip kino omanyi nze mba ngamba abazadde be baleeta ebizibu abazadde be baleeta ebizibu ffe bakajanja mwe kajanja mwe kujanjawaza mwe buli kimu mwagala mwerageko era ebyo byonna byonna ogenda okulanga amasomero ga computing. Olaba Zubeda kino ekintu kisinzira the knowledge and the objectives of the trip. Nze nsobola okukwata abaana bonna olaba yo bulange maili ye bulange eyo yonna yonna nembatambuzaako nga buli mwana alina ka notebook kisolo ku kisolo olunaku lulamba abaana ne bayiga olina abatwala muzu ne bakankana ne bakuba enduulu ne bavayo nga tebalina kye bakoze ki yadde kye bayize. Kati bino kwongeramu Garden City kwongeramu ki byali bya savuwaza bayita savuwaza malala bayita bagamba janjawaza yes. Kati naye kati ate janjawaza nayitawo nabika objective naye naffe bazala mu 1940 twakolanga school trips twakola gwe wa 40 kati nze nzijayo mu basi za UTC ne tugenda the same places Pepsi Coca-Cola nga zidduka bwe zityo. My friend nedda naye kati basi zidduka mwali temuyimba driver yongeza omuliro katwali twogera luzungu Bana baluzungu tebayimbanga nedda walingawo ennyimba ezalingamu nga the wheels of the bus go round and round. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara. Ngagobine enkoko. Aina katungulu, aina nakambe. Basenga babayitote. Bikini mama demo. Ela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafujiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okubuka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwesa putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Mukuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo omuko ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. Kampala, are you ready? The wait is over. The new shopping giant has arrived. Welcome to China Mart Supermarket, officially opening this 20th May 2026 at Oasis Mall, first floor, Yusuf Lule Road, opposite Garden City.
Discover a complete modern shopping world with over 35 fully stocked sectors, all under one roof. From home essentials, electronic, kitchenware, beauty products, fashion, groceries, and much more. And guess what? From the 20th to 26th May, enjoy a massive 20% discount on all products store-wide. Everything you need in one elegant shopping destination. Enjoy pocket-friendly prices, premium customer care, a modern shopping experience, and ample parking space for your convenience. Why move from shop to shop when the world of shopping is now in one place? China Mart Supermarket. More than a supermarket, a complete lifestyle shopping destination. China Mart Supermarket. Super much. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Cham Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. Beyond the hijab. Polygamy mumukwasaganya mutya. Polygamy atabuka abantu ne bayomba. Ebisiba kitwerega. Al-khabithatu lil-khabithina wat-tayyibatu lit-tayyibina. Omukazi omubi wa musajja mubi. N'omulungi wa mulungi. N'ekikuuma obufumbo. Sebyo bye batubulirira basenga. Ntigenda mutenge mbuno fumba mbuno mbwa. No. Chi one kimutawanya kitiibwa ki. Ate ekiri bwe kityo nti Allah buli kyeyateekako essira tekibeeramu bwangu, however kibaamu magezi. Bagiyita beyond the hijab. Waleno abaana ab'obusiraamu abawala bakubuulira bye bayitamu mu bizinensi. Mbu bakasitoma mubafuna. Mbu ate bayitirivu. Naye enninnya gye mulinnye ennyonyi abaasooka mu bizinensi ze mulimu si bwe balinnye ennyonyi. Mukikola mutya mu buli ssaawa muba ku busuubuzi. Nze wemba neetuukidde, it's cheaper and more convenient. Nti nfuna kyenjagala, ekinsatisfying. Bwezo zonna nojja nazo. N'ekibalo kyange n'enkibala. Beyond the hijab tuli ku Executive Media. Subscribinga, likinga, bomalo sharinge. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone. And even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals
just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the Peer Reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app, every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live okuyira emitwalo 10 VIP emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya milioni 3 tickets zitundibwa ku Papa Sport ku John Color Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ye Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu nava muwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana byeskoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala biwagidwa Uniform Pepsi Biniva Logistics Afro Mobile Nisanyuka TV. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamaliranye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabati. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nkisi wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Pick a biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanoko Executive Media on the Real Time Show with the girl Mimi. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omu ali bulungi kamera nkola. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Mimi kansubire muli bulungi. Bazadde muli mutya. It's a black weekend for the parents mu ggwanga lyonna. Ne bw'aba toyinamu w'oyafudde ne bw'oba olinamu kitalo nnyo kitalo ddala eri abazadde ffenna kubanga leero tomanya wuwo banaagenda ku trip oba taagende. So njagala okusaasirako abazadde bonna abafiiriddwa abaana mu kabenje akabadde Kapchora ne neebaza gavumenti okuba nti yasobodde okubeera ng'ate badduukirira mangu abo abaana babadde bafunye obuzibu. Ne neebaza abazadde abasobodde okuvuga ne badduka embaale okulaba nti bafuna abaana baabwe n'abasigadde e Kampala okubeera ng'ate balinda. Nataddeyo ku X
yange nga nsaba Ministry ya Education and Sports for now basooke bayimirizeemu trips z'abaana basooke beetegereze naddala amasomero agatayina bus na van nti basi ki gy'oleeta kusomera abaana mwe bagendera eri mu mbeera ki yabunkenke si yabunkenke mugizaayo ssaawa mmeka agenda ogivuga afaanana atya yatamidde ali soba oba tali soba ebyo byonna mulina byetegereza basomesa ki abagendera mu baasi abaana mwe bagendera kubanga waliwo baasi lumu yatuyitako nga baana emitwe bagitadde bweru naye nga basomesa mwebali bali ku masimu gaabwe bascrollinga mulimu abaana b'abantu so mufa nnyo ku ssente mmekaze mugenda okufunako obutali buzibu kubeera olwedde mutubba buli lunaku ne tusirika naye kati temuyinza ate kutubba direct ate ne musalawo n'obutafaayo ku baana baffe. On behalf of government, that all trips, tours, whatever, have been suspended all over the country, Uganda. Nti amasome mwabana education is still on njagala okusaasira abazadde bane kitalo nnyo kitalo eky'abaana abange nabagaye trip kati teri nze sina gewanika mutima ajali ebajali rahma naye Mungu yagamba ayamba yeyambye olwokuba nti ajali ebeera ajali tebakugamba nti genda mukubo wakati wake bane wakati mu ntomeri rahma si musanyufu nammwe batticha like ndaba nnaku zino mufudde nnyo ba ku kintu kya trip buli omu amanyi alina ssente zize kusinziira ssomero kimoli omwana mwali ze ssente ze basaba naye ogenda otunula ku program ya ministry nga bonna baabawa ebifo kumpi byebimu nti abannasarre bajja genda ku Freedom City bagende mu zoo baveeyo bamanyi batwala ne mu bakery ne baleetayo otugaati then kati ennaku zino babatwala ku airport era bagamba weba ya airport basere kusaba emitwalo 10 ngoma somewhere did around town ne bagamba mwana agenda ko ku airport kale mwana n'omubuuza mwagezi ku airport yes nende tubeera ku line ne batugano yingira kati olwamaze ne balaba ennyonyi negwa ne batulaga ennyonyi mugirengadde nti ne baga kalibu nze mu bus ne baddayo mu bus omwana obubuuza ku kisayi walabya nti tewali mami batulengezza ennyonyi amasomero gatumanyidde rahma naye nga twafiiriddwa abaana accident yakuna sofa bukyanga tutandika trips za taamu eno inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abaana abazadde abafiiriddwa n'ekyogambye kituufu nti ajali ebeera ajali mu Luswahili tugamba ukibebwa bebeka obubeka ukibebwa kubeba bebeka omuntu waba akusitula nawe kyo kyogambye ayamba omuntu waba kuyamba ngakusitula nawe wewukamuko kati ekya school trip ekyo first of all muzifuniramuwa nga tetunafuna tuzifunira abanezi mufunamu nnyo muli emmere y'abaana yabwereere wakusendeza tusasula kubaako emmere eyo mugirya ogenda kuba leero naye kansoke manyi n'agatwala abaana nga mmere bagitadde mu buveera ne balyoka baginuuna nga abanuuna ice cream. Sadly that is true. Kati Zubeda ekintu kya trip kino omanyi nze mba ngamba abazadde be baleeta ebizibu ffe bakajanja mwe kujanjawaza mwe buli kimu mwagala mwerageko era ebyo byonna byonna ogenda okulanga amasomero ga computinga trips ziri essential omwana okusoma naye kati amasomero mu kujanjawaza bavudde ku mulama gwa trip trip eriwo kati nga bogambye abaana babatwala okulaba bakery okukola kyokola ki abaana babasoma food groups the crops we grow in Uganda tugambe tukule engano right ne tulaba kati Nile bakola engano right yes kati kiba kirungi nnyo omwana okulaba engano
the seed kyebakoze neki kyebakozeemu ffe luli kwe twalambulanga Nigeria Vitafoam ne babatwala nawawala ku kooko kati ebyo biba bimala awo kati obwana ne bagamba kati tugenda mu tourism sites ng'abaana bakuzeemu ne babatwala ku game park balabe according to what is on their syllabus okitegedde kati wabeerawo need kati bagamba mbu cultural sites abaana ne babatwala wano Bulange ne babatwala wa ne babatwala omusanga ku Bulange mwana wo ng'oyitawo it is okay kubanga nnyanda gwe baleeta ku TV kwenkolera nga wendi kubanga kati owange kati katemba sima engolo embabuza zelambula ki olaba Zubeda kino ekintu kisinzira ku obumanyi bagamba obumanyi like the knowledge and the objectives of the trip nze nsobola okwata abaana bonna olaba yo Bulange maili ye Bulange eyo yonna nembatambuzaako nga buli mwana alina ka notebook kisolo ku kisolo eno bagita leopard ebeera mu savana baby leopard yono clan name yeno ne tutambula ng'abaana ba printingidde obutabo olunaku lulamba abaana ne bayiga olina abatwala mu zoo ne bakankana ne bakuba enduulu ne bavayo nga tebalina kye bakoze ki yadde kye bayize kati bino kwongeramu Garden City kwongeramu ki byali bya savuwaza bayita savuwaza malala bayita bagamba janjawaza yes kati naye kati ate janjawaza nayitawo nabika objective nenaffe bazala mu 1940 twakolanga school trips twakola gwe wa 40 kati nze nzijayo nze nakaba ndi mukulu nkusinga era nga tutula mu basi za UTC ne tugenda the same places Pepsi Coca-Cola nga zidduka bwe zityo my friend nedda naye kati basi zidduka mwali temuyimba driver yongeza omuliro ayi katwali twogera luzungu ne so abaana b'oluzungu tebayimbanga nedda waalingawo ennyimba ezaalingamu nga the wheels of the bus go round and round mama yali akola mu gavumenti alabika ebyo ebiseera waki mwali mwogera luzungu Zubeda, we have a serious topic leero tonzija kumulamu okubya nnyo abadriver yongeza omuliro simanyi wawe kituleke ekyo kitegeeza ffe tugoba ku accident abadriver yongeza omuliro ate ndo kankubuulire kuba oluzungu apika di driver okwongeza speed kati ekyo ekyabadriver okudduka Zubeda look into emotoka evuddewa emotoka bazipangisa emotoka driver n'agamba tulina okutuuka ssaawa zino ate ab'okusomero beerabira nti balina baana womala okukolektinga kamu kabuze kabadde kagenze ku mazzi kano kakomyewo tuli watya tetwagala kusasula oba twakubye enjawulo ku ssente za baasi nyini baasi ajagala yabawadde n'obudde kati awo nga badduka naye ekyo ekya baasi okudduka that is 100% blame on the school nze njagala nkubule lwaki kati nga school van okimanyi nti abaana babeera overload obwana bubeera mulinga termites osanga obwana nga bulimu ga 40 anti ebasi eyagudde ebaddemu abaana 17 zemeka like 107 tebulina seat belt kati ebintu ebyo biraba Zubeda sigaba manyi ogenda gamba nti abogera oluzungu baba balabirira njagala abaana bagakani bagenda ku trip abaana ba Lohana abaana ba Daffodils nabadde nakuinchibalire kati olaba gundi Captura trip abaana ba Harmony International bagenda ku trip Captura bagenda nga babavuga mpola jani baba agitambulira 12 hours nga babawumulako nga bagenda mpola amasomero abazadde we balina eddoboozi bunaku nkugamba Zubeda abazadde be baleetera amasomero okuba n'akajanja kati Allah bambi abasasire bonna abagumye bagenze naye ani yabuuziza ebibuuzo ani yabaddewo ng'abaana babalinyisa baasi atifa omwana kati be bajja baleeta kapapula mami trip okay when Tuesday okay omwana kati amasomero gayiga abaana baba kwasa oluyimba mami trip nze ayina owa top class nabadde nfudde naye
nze manyi mulimu amasomero aga muntu wa wansi agatalina kajanja ng'omuzadde weemalayo bulungi n'oyogera no bagenda ku trip mwana wange bagenda ku trip bagenda ku eastern trip batugambirawo abazadde tugenda ku travelingira ennaku ezi 2 nenga baba no paka wa Mbarara so ne bagamba trip tegenda kutandika paka nga abaana bakoze eki batuuse ne batugamba bana twagala basule ku ssomero because we are going to drive slowly era abaana basulayo ne bavuga omwana yangamba batuuka Mbarara sawa 10 nengamba nange basi mbanjivudde mwani gwe bavuga we bati empola but notice that kati we batuuka ne bakola ebyabatuwa byabwe byonna the next day ne babavuga mpola ne bagamba tetujja kulwana ne jam oba baba parkinga ko waliwo baba parkinga jam wa gundi awo Kyengerawo Mbarara gundi awo nagwa era ne batugamba temutawaana bagenda kusula ku ssomero mulyoke mu baki bagenda ne bus tebali mu bwangu abana basulayo ne bagenda nenga bannange process it was too slow kati bazani nga bagamba neddawe wampi nnyo lwaki batambulidde nnyo naye eri essomero nsobola odyogera baliyita Namutebinkata liri awo omukazi ono yatandika lwaki yateekako enkata gundi lyerinnya lya founder ye yakola essomero nga ye ayagala just ssomero teyakola ssomero kunoonya ssente bambi so it is a community school era ebintu byabyo byonna byonolaba byakuyiyiza baana bakufaako tebapapa naye kati ebisigadde ennaku zino first of all ezo sente ezimu ziri ridiculous kati nga bugambye abaana bonna Freedom City abaana bonna kati babaleta kwa Kamwesi kati omwana okujja kwa Kamwesi teacher ajja kugamba baba basoma economy ya Uganda supermarkets bichi that is also part of the study thing naye kati awo waye emitwalo jo transport meka bagamba kale ebiri batusabe ebiri naye era omwana omusango wa Kamwesi nga wasasudde 7 nobabuuza kitya kijja kitya kwa Kamwesi ku CBS mukwano gwange akola ku CBS Zubeda nomu aba afulumibwa ati awulire kawewo ngalengera mutabani we gwasibya ku CBS buli lunaku ku Saturday jjo muwerekerako agamba tekisoboka agenda essomero lyonna ery'abaana akayita kajja daddy naye batulese wano nenze nawe enaku mbeerawo wano yanyiga ngesasudde emitwalo 10 nambuuza after here where are you going no daddy we are going back home anti kati omwana alina omugaati mu ngalo Zubeda back to the point abazadde baveeyo babannyonnyole nze myama happy with the school bakugamba tugenda tebayimba oluzungu bulungi nnyo ate no Zubeda kankubulika omwana wange namujja mu ssomero oyo mutabani wange namutwala ku ssomero nga basasula sente nyingi nemutwala mu junior school awo after 1 term yali avuma mu Luganda nga constructing sentences mu Luganda erije nali nsasula 1 million plus nga avuma F word nengamba ticho omwana nge mulemedemu nangamba kati ngenda ntya mu ssomero eyo this is a funny story side ya mama wange erimu abayindi kati mulamu wange omuyindi ddala ngangamba omwana ali wano ngamugamba asomerawa ngangamba essomero liri awo kumpi ngangenda okulaba Namutebinkata nantwalayo omwana nengamba tikyono omwana avuma 1 week nga takyavuma ng'aterezeza mu nkata era bo bakubuulira buli kimu kye bagenda okukola bakunyonyola era trip ogenda abaana mu Eastern bagitugamba bulungi ne bagitunyonyola ne bagamba omwana mu parkingire bagenda kusula ku ssomero bagenda kola like ne bakola nga bakola mu masomero gano gogamba bagayimba oluzungu amasomero agabana bagenda ku trip paka weeks 2-3 era bagenda ne balinya ferry ne bagenda naye teri kuba papya ate ratio ya basomesa ku baana eri tosobola kubana baana balino tandika okubeera ku simu bali abana gwe walabako basomesa nga batute ku Garden City twabatwalanga nga bagamba batwale shopping naye ng'olina obbabeerako ng'enkoko nga bo like their parents
know what they have paid for, they know their rights. Nga toyina bw'omunyumiza. Mwana we tasobola kulinnya basi nga tagikebedde. So abazadde kwegamba kino muleka amasomero ne gaba bullyinga. Amasomero anti n'abaana balina kye baateeka mu baana kati. Omwana ayimba trip n'okwagamba bw'ataagenda ayinza offa. Anti teacher bwatuuka mu class ng'amugamba olina empisa embi togenze mu trip. Tauhidi bo tabeemenya na trip baziteeka ku fees. So abaana bonna bakola ki? Bonna bagenda. Oyagala toyagala bawagenda. Ziri ku fees gwe tomanyi bwe bazibala. Owulya mwana kugamba me tomorrow we are going for a trip. Okay. So Rahma olwaleero nina ebibuuzo byange naye biri ku baziyita promo. Promo. Nali njogera ne HM Buddo. Amukolako interview wano. Ne mubuuza lwaki takola promo. Nangamba essomero lye Syria Beauty Contest. Thank you. Naye abantu bayomba mu comment section. Ne mubuuza lwaki abaana abawala abakulu abo aba senior 6 senior 5 abasala enviiri. Kuba naliwo ng'abaana batuuka saluni eri ku gate we nyini omwana wayingira like aina ne level y'enviiri. Eyingira mu ssomero lye. So bwetuuka ng'eyitako katono owa saluni n'omusomesa babeera waawo. Goyingira buyingizi saluni nga bakuteeka ku standard yaabwe. Naye abazadde bayomba nnyo ne bagamba likyali old fashioned, let him adopt biki. Nengamba leero najjukidde nenga njagala kubuuza kintu ekyo because waliwo abaana be nalabye waliwo omwana yankubidde essimu nga pressure gy'alina eya promo egenda kumutta. Again nga baagala engoye nnya nga baagala dress ya dinner, dress ya red carpet, dress ya religion, nga baagala ne dress ya babadde bagala dresses nnya ng'okkakana dresses zokka nga yeetaaga akakadde kamu n'ekitundu. Ate wig. Ne wig, then makeup, then engatto nga high heels, then ate omulenzi agenda omuprominga weerabidde naye because nze nabadde bwe yalemerako mama ne mugamba no nze nja muwaayo olugoye lwa ddina. But natudde awo ne neebuuza ne ŋŋamba okay omuzadde ono ng'ali nnyo ku pressure talina but again essomero nalyo likyagala era omwana we bamulaga nti wasiniyafu bamulaga nti yagenda kulabikanga fala. Kale omuzadde ali awo anoonya ssente eno n'eri nga nja kikubuuza leero like mwalireeta kati nga tteeka. Mukwano olaba owa Buddo ku kya promo mukkiriza ku kyenviiri nze nga nze kale ekiri ku amasomero bayinza okuba nga bogamba embrace your culture nti bo nga abantu enviiri zikaluba they have their own reasons. Nenze in my culture situsala nviiri era nze ne baba nga degree egenda kumulema talinya musomero bakola ki libasala nviiri. Bwe tugamba nti abaana kale amagezi enviiri zikendeeza amagezi abeggayaaza we bali naye balemera ku kintu kimu okwata paafu teri biswayiri teri ki teri kusiba design gye njagala either okola afro oba okwata paafu abeggayaaza naye bo kyekibadde ekyabwe kubanga it's a girls school ow'e Buddo because it is a mixed school omwana ayinza okumala obudde ng'alinayo akalenzi ke keyakoze eki keyasiimye. So you also understand perception of naye nze personally I don't believe nti enviiri ziremesa omwana okusoma. Alabika yendooza concept ye namutegeera nti obudde omwana bw'amala ndi obanga alowooza ku nviiri biki naye kibeera ki abayindi bazirina zikoma paka eri n'abantu abalala bazisiba abantu ye maybe from his point of view ng'omuddugavu enviiri zitawaanya zikola ki era nga mulimu abazadde abaana abato ate ndowooza ye bwe yasetinga essomero lye ate abazadde babatwalayo abaana tuli King's College. Yes, King's College Buddo. No. Eya secondary. Gachali Mabaga. Okyogedde otya? Anti bwe bakyogera nabo. Ababana mainege gyayogedde ekigawo ky'Oluganda wano mwandikiwulidde. Gachali Mabaga. Nabo bwe babyogera.
kati nga wagambye time era time esinzira ku mwana atamanyiridde enviiri nenga abegayaza bazisiba but like I said perception ye personal opinion ku nviiri yeyo naye ekyo ekyenviiri nze personally I don't think it's ngabugamba I've even repeated nti nze personally sikiraba kubanga ffe waffe abantu balina enviiri tukula n'enviiri tekikwata pafu naye ng'engeri enviiri ezaffe ez'abaddugavu ezikaluba omuntu ayinza okubonaabona ayisemu but all the same obona nze mba ndaba omuggyeko kali ka training akukubeera lady agenda kukola inokeera ye preparing for life which that is different because I've gone through a different system and my culture comes with hair. Ekya prom ekyo amasomero kati bakifuulamu kya marketing then abazadde ne mujanjawaza bazadde oba somero kati yayitibwa concept nedda essomero lyabateekerako ak'okukola kati Zubeda gwe noyagala olage nti omwana wo yakulidde prom amasomero ennaku zino gateekamu rahma I don't want to mention schools. And it is competition. Right now, like we are competing on all things that don't matter. We are competing on things that don't matter. Kati laba ku TikTok. Elite prom. Kati gwe Zubeda obera n'omwana nga esente muzirina nyingi ingwa ina wardrobe nakamba mami I want to go to that school. Eje njagala ogenda wano ba Makerere chipipa wano tebalina prom sagala genda. Sima Makerere college balina prom. Lwaki sirabanga ku prom ya? Sijirabanga. Ne Kaboje International Neme mengo SS baina pro nene soko webuzi international school kijula banga beyanise bwe batyo international schools prom zawe zinyiza rahma nina je nasanga ku 4 points wali yagala zibiri ajikunyomeze twabasanga abana ngaba toza bapangisiza dresses zawe ngabali mu bufulati bali awo bafunye mmere balina muticha abaliko balina ticha babaliko nga towulya yadde noise tewaliwo yadde ki nga there buli omu abuuza ku munne biki abazadde buli omu namaana ajja n'apikinga omwana ogambye nti banyiiza ate engeri gye nalabamu makindye SS kati nze nalabye yeekamuli nga prom king atudde ku mmeeza alina soda n'amenvu Masaka tewajjaba mu kitengi kati gwogambye nti bakola ki kati okusinga kuze tulaba bano balabanyiiza bunyiiza ati alaba nti bakola ki banyiiza lwaki mwe prom ze mukola ze mukopa ze mulaba mu firimu your concept prom king prom queen prom because mwenna mugende mwerage my prom dress I really got this prom dress I liked it I put on TikTok and now it's better than kokweragira pone Rahman zendi wano ndina stress can you imagine I made 4 dresses kachabaza de bambagamba this is what I've been looking forward for my daughter buli omu alina wa shining everyone has their time to shine naye kati bakitutte ku level nenga Zubeda kakuli not everyone attends nze namukwano gwange yagamba mutabani we gwetogenda genda nti omanyi wane ebya prom fete tubirimu nasiga not all children attend proms kibongerako kimu kuyita yunebo prom kyongerako gwe omuzadde okweraga nze munaye bulijjo manyi kiri ku syllabus prom neda the only reason prom wezikuze ne ziyita wezyandikomye nti amasomero agakikola it is now advertising yes nti omwana bwalaba nga kati nga bwagamba nti omwana bwalaba nga prom bano bambadde omanyi I think sometimes kino kigenda kuddayo ku nekyaffe ng'abaddugavu twagala nnyo okuppa waliwo prom gye nalabye nga abaana balinga bagenda okuyonsa nga balinga ente nga amabeere gali wabweru oba wabalabye kati waliwo abalala batandise okukoppa engoye zavudde mu Grammys yes kati bagenda kutandika kati it has become something nti senior 4 babanga go trending kati senior 6 we are waiting for you it is no longer as a senior 6 ezinaba ati ngamba Zubeda wali senior 4 bamo yagula engoye nya ati ngamba like say okay let's say your daughter ogenda kwambala 4 dresses ogenda mbula 4 dresses sijecho kati that means yagenda okushininga ku TikTok shining right kati bwamalirako senior 6 agenda kwera ne pressure kanawa nene kuba okola bayina kwambala ndoza munana I think prom ngacho si chibi like
njagala ombulireko nenze buna tufunamu ki mu prom anti kati nze tosobola kumbuza prom laba bwenyambala mukwano weesirikire wano nina besaagala kwogerako bambalanga gwe baana bakola prom yes wangi bakola prom nenkwata n'ebifaananyi ebyo nembisindikira abaseeka nembabuuza bannaye wano tuliwa wano tuzzeewa ng'abaana bambadde engoye nenniko ogiraba bamaama manyi bamaama bebagula engoye ezo yes bamaama bebagula anyway sometimes Zubeda and the parents were posting the pictures Zubeda sometimes parents live through their children kati mwabayimba driver yongeza omuliro promo mwazirabanga kugula twali mu kiro mmo naye nga mbuna enafe abayogera oluzungu tetwabira akuba munne n'awangula yayita mwalina stress bwemwekubanga kiro mmo ne muli ate mwabanga mu stress mwabanga mu kipanze nokipanga basomesa tebakirinamu labayo mupanga nti banaeryo tugenda kubayo ne kiro mmo waliwo omukwano gwange yapostinga ekifaananyi nga waliwo omuwala akuta ekidomola agenda alya kasooli muwala mulungi n'agamba this was me nga tukuze ngalinga mu senior 3 n'agamba ng'emirembe egiri wali sapatu yambala ezitafaanana tofa nayo kati bana bamalanga senior 4 nga bakyali ba virgin ate kye kya virgin kyosooka kireke bana nino kikugamba naye kati nabo omwana pressure gy'aliko omwana wa senior 3 agenda kuyingira senior 4 ng'alina exams ng'alina ne prom naye oli yagamba twatambulanga nga n'enviri tomanyi gye kasitona banoosenya n'ebizigo mama wamala kuzza amabega ng'entungo esibuse but twakula tewali stress ate nno muno naye kati bakutuuza ne bakwokya ekyuma ky'enviiri naye kati omwana akaaba abaana bagenda kubba abazadde bagenda kubba omwana buli style gy'alaba ku internet gy'ayagala spice yasibye kaviiri ky'omwana wo kaayagala naye omuzadde gwabiteekamu walwa kuba abange balina enviiri naye abange tewali nze byo ewaka nze tulina amalo tetubirina ebyo ate n'engeri gye nakola most of my time international schools ngenda kukozesa ekigambo ekibi arrivalism yali taliyo era ng'omuzadde bwajja na arrivalism kamuyita na arrivalism ng'omulaba agala okwongezaamu agala okujjanjawaza tumanyi biri eyo nga bwogambye flat bali balina graduation bamala graduation nga abaana bamala graduation because it's an event with your parents mwambala era bambalira ddala nno ne bambala ne wabeerawaako biki ne bayita naye si kyekino ekyammwe ekya kuteeka ku tiktok kola biki abaana bakole biki no it's not I think we've lost it kiseewo kati ng'olaba mugundi mu success success mwatandika kati ne muyita nga twali kumpi kuleeta ante ku ssomero success muzireke abantu bawa abaana baabwe success rahma nedda buli omu awo omwana we success gaanye naye bw'oba ogenda gimu atikkiro ajja n'abikuba ebyo byonna ebyo ebya success nedda Zubeda nze I have no problem buli omu akola ekiki nze Zubeda nakolako mu ssomero abaana nga baddayo ewaka nembuuza omwana oddayo ewaka n'agamba I don't know when dad will send the private plane yali ajja through private plane naye bajjanga ne bawa abaana baabwe ebintu nga mulimu omwana w'omuntu ddala newabeerawo omuntu eyeesonza bwaki naye nga tewali kintu kibeeraawo like tewali kusasamaza yes that's the word muluzungu bwenkyogera kijja kubeera nga avuma there wasn't need for that there wasn't need for competition there wasn't need for 4 dresses bali abaana balina abazadde singa basobola nokwambala engoye 10 but amasomero ga regulatinga ne gagamba nedda kimala wano wetugenda okukoma buli mwana akole bwati otherwise singa kyali kyakusasamaza singa amasomero waliwo amasomero kati singa ISU ndoza ISU singa baleeta helicopters biki ne ndoza buli omu atwale omwana we mu ssomero lyasobola kati omukyala gwagambye ali ku pressure tayina anyonya sente zangoye nnya ate kwe kuli fees kwe kuli ki kati S6 agenda kola atya oyo omwana we banamugamba nti sente teziri oyo omwana we bamugamba nti waliwo omusajja agenda ozimuwa then I knocked amlanga beyasoma nabo bonna bamanyi she was the smartest she was the smartest girl at prom kati aha
Awo ebintu byembeerawo n'entunuulya bwe nti neŋŋamba naye akajanja ku mulembe guno nga kangi nnyo. Obeerawo ku National Theatre ne baleeta abaana mu literature butabo okukola biki, abaana nga bali bweru, baana balina amasimu nga oba ekyansi gye baba bafunye simanyi but babeera wabweru babaleese mu literature, baana bali eri wabweru wakuba ebifaananyi we bakwata video wasanga banaye sawayo ka selfie omusanga ku Dewington bali eri bazunga mu makuba abasomesa gye bali. Banange Zubeda okukuuma abaana abo bakuwamu okukuuma housefly ze nabakuumako ne tuyingira ne mbatuza mu line we wati National Theatre ne mbabalo mu 2 3 ze nagenda okutulanga mulimu 2 mu line baba tolokako batya simanyi oba ye wazi gye baba bafunye mba mbakuumye nedda obeera muko naye ate bo mu uniform febe twakuumanga nga tebatambula tebasobola kufulumira mu uniform kubanga bakibayigiriza waliyo afuluma nga atali mu uniform. Ati ngamba okuzunga mu Kampala nga bali mu uniform bazunga ku Dewington anze zabaffe era ng'ofuluma obasanga olumba abanoonyi bakyakulya like simanyi oba essomero liba teryaba oba olusifujo just kutawaanya kati bakuwa abaana bana class number omusomesa omu aba literature gali amasomero sigeegamu agalimu abaana 1,500 mu 600 mu 9 mu something abangi nnyo abo boyogedde Rahma nedda kati class size ebeera 25 maximum actually 25 is the highest class kati bagamba buli teacher ne class for 25 kids baba abasomesa basatu nobeera nabo naye abalalunga abaana abalala naye ate oba abaffe bakisuusa simanyi naye olusa abasomesa tebafaayo Zubeda abasomesa tebafaayo bakoowa ndowooza bakoowa abaana amuna omwana wabende bamutomere kubo kisinzira somero lyosomesaamu munnange kubanga gali amasomero omwana ne bwabanga agudde omukono bwaki abaana oyinza okusanga kana ka IVF ke kamwako ate kali delicate addayo nga yeetakudde wano ne bakuze yeetakudde ng'oliwa. Naye I think byonna kujanjawaza naye n'ekirala Zubeda bw'obanga first of all new curriculum yababuulira abaana gye balina okugenda. If you download the syllabus yourself ojja kulaba ebifo abaana bye balina okugenda kati ngagamba nedda agende ne banne kati ngogamba odecidinga whether it is that important ogenda n'abanne naye abaana tembatambuza abaana tebamanyi museum weri so yes amasomero trips bikinenga n'amasomero mulimo gwabwe okusomesa abaana ebifo ebyo naye gwe banagamba nti omwana tumutwala ku museum ate mmwe omwana tumutwala ku museum aveeyo tumutwale ku atwaringe Bank of Uganda Post Office nga gamba ebyo bye mbasasulira essente tebirimu makulu gwogenda byogera olya Freedom City eyo mbadde njagala mutwalawo ge wannema akamwezi nayo nawuliddeyo it is still parents mwe mujja amasomero ku mulamwa lwaki go ga adoptinga n'ekyaffe lwaki gaba gaagala okugendera ku byaffe lwaki tasigala ku mateeka age business mujja kuvayo nti abowa owabudde oyaggalawo anti owabudde oyakola linnya lye ate baire bino ebintu bipya mulimu amasomero agagaanye amasomero gaffe agabasiraamu ge ganshookinza okibuukira ekintu ekyo ng'agaba katuli kigo gaaganye ne gasigala ku nnono naye agabasiraamu bakibuukidde abantu bo Zubeda obejjemu anti fe twambala bwe tuti kibukidde mbeera eyo ne bakutumira waliwo eyangambye nti Rahma alina bingi byatannakuwa tubeera eno nga tumulaba naye tusaba akuwe bingi naddala ku baana bakuntendedde eyo nembaga temufaayo kisinziira asobola okujja kati azze nga masomero trip abaana accidents abazadde buli omu budde yeebuuza trip zituyamba ki ndowooza kati Rahma atuzzeemu ziyambira ddala yes ate ndowooza oba nze nalaba ffe tutwala abaana abo okulambula oba tebanyumirwa anti n'ekirala jjukira mwe omutwala abaana okulambula ogenda kutuula ali okwata essimu yo ogirabye omusota ogulabye ne ticha omulungi agenda ate by the way olaba trips zino tebazimala gazikola fuwa ticha alina okutegeka abaana n'abagamba tugenda kukola trip
tugenda kulaba mu zoo. In the zoo mu geography biology tusomamu bino mugenda biraba katuka mawo tugenda kubuuza questions awo abaana banyumirwa kuba ffe ndaba byaffe tubatwalamu tebabinyumirwa. First of all ogenda onyize sente bawa akwadde entono ate abaana basaba ebyokulya kumu otuuka simanya ate mwana ayagala chips n'ekyenyanja no obeera mu kuyomba what ate mwana makanduka otulamu no kati muno bwakubira essimu bwe muvuma abasajja bonna nze bantama biki ate gundi ogenda omwana agezaako okugamba mami you see a frog nga naawe ogirabye era okiraba nti frog nga tomuyisiza mu luyi. So trips ezo zeetagisibwa part of the curriculum. Naye amasomero mugalemereko mugambe twagala itinerary abaana obatwala captura gundi nene is better bagambe twagala nga bagenda okutambula bagamba bana bagenda mbarara bagambe tusimbula saawa 4 ez'okumacha omubuuze saawa 4 mugenda kutuuka saawa meka kubanga jamu wawali okuva Kampala ku saawa 4 bwotuuka bwogenda mbarara otuuka saawa meka ogenda mbarara is 4 hours naye okuva Kampala paka ensanji awo wenyini osobola saawa 4 kati abaana baba bakooye that means kati bwe mutuukayo saawa 10 mba mugenda kulambula ki kiba kitegeeza okulambula kwa nkeera kati ate nga abaana bakomawo nkya awo wanga batagenze anti kati singa muba mutuula ne babaleeta trip ne mugidiscussinga mu parents meeting ne mubuuza ebibuuzo byammwe byonna nebiggwayo. Do schools still have parents meetings? Anti baba wa WhatsApp kati mubeerawo ne mutandika okweragiramu omwo nga bamupostinga mukwano wabula rahma but wa WhatsApp groups nga admins allowed to talk. Kati anyway nze kiri bwe kiti bateekawo buteesa academic bisimanya academic idde bikankubule mulaba ekyo kintu ekyo banaye mulimba amasomero mwabalwa kuba mugakwata mutya go and express yourself eno kuzwalo TikTok nabo batya ngena mugambe Mr. So and so banange trip tugenda wa baba chekerawo meetings trip tugenda wa explain to me tell me mugenda wa what's the relevance is it on the syllabus kati akunyonyola kugambe kali ngawe nkugambye tugenda kuzu omwana alabe ngano ngajeri nze abana banase bagamba abana banase tebatwaringa nempaka nempandika proposal ku musajja wa gundi incubator eri nakawa nemugamba abana banase bakola trip nabuza nedda batonyo nembagamba nedda bategeera according to what you're going to tell them goto bagamba bingi basoma cows ente evaamu amata yogurt bamunywa period gwegendo bagambe milk from cow machine yogurt kati ne babunyumirwa nnyongo era obwana bubuuza ne babulambusa incubator yonna ne buyiga sausage gye batungira engoye bayiga naye lwakuba omuntu abatwala abatabanyonyodde waayi kikyogenda kukolayo kati n'abasomesa ze abaana bange waliwo bagendako mu ssomero ne bakubako ebifaananyi kati bakoba ne bagamba babatwala mu supermarket batisha bagamba buli omwaka ate apple watch akube ekifaananyi amala gizeeyo n'ebifaananyi oluusi bakuwenga biri photoshopped obwana bafumba akawunga n'ebijanjalo babiyiira mu bucket yawo bakola biki naye oleka babayira mu kaveera ne banuuna binuuni kati mwenna mubaayo bakikola bwe batyo last year era ne this year bajja kunuunira mu bucket ne luli abazadde basirika kubanga otya abasomesa nnyo ayo essomero basomesa nnyo ate otya nti abasomesa itubagamba ko tucomplaininga bawala n'abaana munaye gwe dduula wetuula mama otayagala muntu akugamba ko tuula netudda mu staffroom tolimbye owaye gwe simanya n'omwana okyamukuba ndeka muleke bwana agwa ndaba mu kisiru era mama we yaliwa mama we tomumanyira wano yajja no n'atuleeka wi nga bamumakinga swi ne waba abiise babisuula abayinza obiisa byonna naye ne bweyeresa ng'abuuza nno aga Uganda wait I'm coming musomesa tajja nze Zubeda najja omwana mu ssomero ticha yamufulumya mu class anti omwana wange luzungu lungi ng'agenda ayogera ticha ng'amugamba get out ng'afuluma ng'atambula nga head ticha amubuuza okola ki wabweru ye ate aboogera mazima ticha ngobye mu class nga head ticha amukwata ng'amuteeka mu class ticha ng'amugamba yimirira wali ojja kusoma nga head ticha yakusomesa omwana kasita yaŋŋamba najja omwana wange musomero head ticha n'aŋŋamba ne mugamba nedda nze ndi musomesa
Manyi. Empala n'eba etandise. Era olwamugjamu ne muteeka mu homeschool. Empala n'eba etandise. Nze omusomesa yawalana omwana wange mu P5 n'afuna ulcers. Ne headmistress oyo wa Tawhid Primary School yagamba yamugoberawo yambuuza omwana kiki ne mugamba head teacher ayimedde ku mwana nangamba nkimanyi nange nalina teacher yannemerako omusajja yalemeranga ku mwana n'amukuba oba kiki oba yali yamulabikira bubi simanyi nagamba omwana tabeera mu class mu budde nengamba omwana wange nze mwereetera kati bwana bange bufaanana yebwe bubi mujeeyo kagende ewalala kuba abasomesa basussa akajanja olina yakata ekibuuzo homework nga tumaliriza leero homework ntera muleka nga njogera ku ba teenagers leero tubadde mu all rounder naye kati kano kankubulira aka trip abantu abaleka ba teenagers ogenda mu trip ezo njagala Zubeda bulabe motoka ngeri mu ba teenagers gezako kulingiza ekigende mabega ku bus ewasemba ekyo nange kyembadde mmanye ewasemba jukira baba wocha wali uncomfortable kati waiti kyatuulayo bonna batuula eno wakati kati maaso kati tugenda tuvudde embalala osawa 10 akasana kwokyeza bakadde tukooye nsomesa awumuddemu aya basi ezo basi ezidde ekiro bajjeeko ettaala ate ttaala libeeramu temuba ttaala tebalijjaako temumaamu kataala ke banyiga ng'ani akanyiga nezubedde otambulira muki oli ku baasi kijoyogerako kikuusi kyamanyi baasi kati zirimu ki temumaamu kataala ke bateekako abantu kufuluma nedda bwe bateekako anti kyebadde nkugamba nti baba bazigjeeko tewali kataala gatambulira bwe gati ennaku zino bazipimpinga munda emabega eyo teri musomesa agendayo tewali kati omwana bwe bagenda ku trip gamba basomesa owange atuula mu maaso bwaba muwala atuula mu maaso emabega eri my friend era batewala toyala kyogera saabiraba mbiraba mu base zaabo afe munabija amasomero getwakolerangamu emabega gye basookayo okuteekayo abantu gye basooka okuteeka abantu kubanga amasomero omanyirawo nti omwana ye priority kubanga amasomero omwana ye client si muzadde we naye mwe mutwala abaana mu masomero where the parent is the client kati omwana wabeerera client munaye Zubeda bali abazadde bakambwe omwana ayinza okudda nagamba we sat at the back of the bus and someone touched me n'onyonnyola gye bamutachingidde nga gwobaddewa era nga bali bondoza abasomesa basinga n'abaana bagenda ku trip nti abasomesa bakwana abaana ku trip abasomesa mu field works jukira always bino bye baatwalanga abaana smart batwala ku source of the Nile wanene ebibangirizi bingi abasomesa kye bakola abaana bava ku ssomero nga batandise okubakwana eri baba bakola continuation oba culmination kubanga babeera mbagulira bintu anti awujukira obaana bagamba we're going in the water bwe bambala swimsuit naye wayo olusamu babatandikireyo kubanga oticha bwalaba nakigudde abadde ayambala ogusikati nga agudde mu mazzi ogw'amavuunya n'abaana baffe balabye naye nga usually nga bwe nagamba Zubeda ebyo byonna babikola mwana atalina ddoboozi at all kubanga abaana boogera ne bazadde baabwe ate abazadde abakazi ate abakazi olusi bakusurprisinga ayinza ogamba teacher yaŋŋambye bw'ati nagamba ffenna bwe tutyo omwana wange gumusome omanyi taata we yatulekawo esente zibuze kati ate bona bamusomerera eryo ate ngenda kukola ntya kati mala gakola ki gasoma kuba bansalirako ne balyoka bamukufunisiriza olubuto nno nakitegeera kankigamba abazadde mulekera ogenda mu masomero ne mukaabo basalirako fees mukirekeraawo okaabira ebizibu byammwe nga bw'obikaabye bwotyo gye biggwera mu staff room mulekeraawo
mukizikiriza ensiibule ajati nve wano naye ave wano musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.